naremu owuli anga akiyitako neta kisimbako mulamwa aleta fitina za kasolo aleta fitina zali omusajja oluguudo lwagamba olwemutukula yalukozedde alumaze ekifo kyokwalaza atebaza muntu munene katonda temweba atebaza katono nekinene oyo kasolo nze obikwatagana ne kasolo ngamba nti Mungu amusaasire nze ndikufuna singa nze dwa gye nalomba nagamba nti singa mu Kalungu West twafuna abantu aba singa honalebo kasolo yali waffe Allahu akbar namba nga yali mu Kalungu West kyandibadde kiyitirivu ku nkola gyateekateekamu eggwanga ne honalebo Sempijja naye alhamdulillah Mungu tiyabatuwa bagenda eri mu befitina abantu abatategeera bitambula mu nsi kubanga omusajja kansokere ku kiki kyetusuubira mu ggwanga wagambye leadership obukulembeze n'ebizibu by'abantu kiki kyetusuubira mu bakulembeze ekibereberye abakulembeze baffe bonna abaliwo okuva we baapinga ebya institute eyo gyayogeddeko leadership institute essomero era nabadde nzize wano nga ze puroguramu yange ngenda kugamba nti President Museveni abadde tatiisibwa nnyo n'emwana atuyeekanga n'ava ku bintu eyo institute eri ekyankwanzi singa ali mu parliament yandibadde ebeera mu buli region wadde Masaka yandibaddewo n'embalala nga bweziraba naddala bino ebibuga 15 bye bafuula cities z'headquarters za regions kuba ze district enkadde nnyo ezaaliwo ffe twakulya abantu baseka bigaga tebalina zaalibwa ze district ezaali enki enkadde nnyo zimasaka n'ebirala kati omukulembeze n'ayingira era buli mukulembeze yenna okuva kuwegombolola member wa parliament asaana tukole reforms era Mungu n'amala mpa n'enyingira mu parliament y'eggwanga eno nsobola okukola revolution yonna n'ebimunyinza n'okufuuka dictator nsobola okutereeza eggwanga abantu byabaagala kugaggawala na kufuna ssente si wolokoso lwaki member wa parliament yandibadde agenda n'asomesebwa okumala emyezi oba ena ne bamuwa certificate mu byenfuna ne bamuwa certificate mu by'obukulembeze naye bano abaffe baatusala era ng'oyo bwabadde agamba nti simanya omusajja yabadde bwati ebizibu byebyo baatusala oyo no yalemeddwa luzungu wokka naye ng'ebigambo bye oluusi byako kuba parliament waliwo gye bayita constituency development fund nga ssente ezo bazimuwa kukulaakulanya ki naye mazima ga Katonda ekwota ebala myezi eki mu buli kwota member wa parliament yandibadde agamba kandeete ekyokulabirako nga ewaffe nti ngenda kutwalayo ennaku 8 zokka ndeeta abakugu mu by'obulimi ne mu nkulaakulana endala bamperekereko nga nkozesa constituency development fund ngende Kalungu sub county male ennaku ezi nakusatu nene mutawuni kansolo ya Kalungu ennaku ezi ngende ekyamuliibwa naye ennaku 4 naye nkulayirira Mungu eyantonda bamemba parliament bagenze okujja bonna nga mbalaba sirabangayo n'omu yali afuddeyo nti abantu bano banagaggawala batya so singa ababeeramu ekizibu byabwe n'abasomesa ate bandi buwulidde ebintu byabwe n'agenda kufula ya parliament mu luvannyuma lwa myaka 4 ti constituency yange emiramwa gyeriko giri eki naye agituddemu katono emabega mpulira oyogera ku muntu atali mu bakulembeze betulonda nga chairman Bati bwe yayogedde omuntu ati kuba bwe tuba tulonda abakulembeze nga Nabbi Muhammad bwe yatugamba okusaasira n'emirembe bebeere nti nga bwe tutudde wano singa tugamba nti eswala etuuse sekabiri oba tudumanyi owuliriza eswala etuuse ne tugamba nti ani agenda otusaaza bwe yatugamba nti musookanga kutunuulira abasinga okumanya Qur'an oyo bwe mumala mutunuulire singa muba mwenkana mutunuulire abasinga kaleebe emyaka katuga nti aji mu Qur'an fenna twenkana naye aji kuli saaza tusaaza okitegedde naye ffe bwe tuba tulonda abakulembeze ate tulonda abakulembeze ekyo kuba mpulira oyogera omukulembeze gwe baalirondedde mu kati mu formula eyo eya Nabbi gye yaweereza
naye si ye formula ffe gye tulonda omukulembeze nga naffe tumusinga okulaba oyo analaba ddi nti bano abantu beetaaga kino ebyaddala nga naffe kenyini tubalonda kyekugambye nti baatusala awo naawe obagidde kyekugambye nti baatusala bw'otunulira member wa parliament ze kugambye mutamwa mulamba bagita constituency development fund okusinzira Kasolo lwaki muleese Kasolo alina emmanyi kuba wano waffe tuli balimi buli kitundu kirina ekigabagagabaze eri ekigumba kiri Andongo oyogera ku Kasolo olina Pamba eriganga oyogera ku muceere na Kasolo kati ennaku zino bikajjo byabaleetedde obwavu kuba baava ku mulamwa wano oyogera ku mwanyi na biki Kasolo sempi gyayisa sekindi Kasolo alina emmanyi ezisukka mu mitwalo eki olina agaba endokwa ez'emmanyi omanyi ekikulu ekiriwo abantu kyenjagala kyegayi nandifuuse dictator nga nyingide mu parliament oba nenkwata eggwanga lino nkola revolution second NRM revolution kugaggawaza abantu kigolokosa bino bya politiking byaki nze nali e Dubai omusajja n'atwala Burj Khalifa nga cruise abantu balira ku maato $300 edina mulira ku maato wallahi ya Mungu gagatambula ekizimba bakizimba ku kina bagandi mwibwino mwabi bakola mutya kyekikulu wano si bya bufuzi kabaka wali yebasali makutumu ne mukadde wali mutabani wa Shaka Zaidi Abu Dhabi naye yebase bagamba kimu kukola sente ne mugati kyekinaga that is what it is all about money ekikulu abantu kubeera bulungi ne beyagala ne balya ne bajaganya sikuddawo kukuka bajalana kubeera banaku yensonga lwaki nze nantese revolution lwaki omugagga kandeta byokulabirako bemanyi Kalungu Traders muto hardware abo bamanyi tibalina kye bagenda kukola so sobola kubeera nga oli mu billions 10 lazima 10% njagala egende mu production either kolero obe mwanyi neongama nti kati mu 10% kubanga singa omusajja nga muto hardware atusimbire mwanyi emitwalo 10 nga Kasolo bwakola n'abafaananaganako ne bamuto ne bagundi emitwalo 10 olwo abakozi baba basukka mu 10 production y'eggwanga kati olwaleero twagala okugaggawaza eggwanga America yatugamba njagala ensawo 20 million bags ezekira America 5 nsobola okuleeta byato Lugogoma ndisimba wali Mombasa Uganda ekyalemeddwa okutuuka ne mu kwota kati nze nandifuuse dictator abo ne mbakaka okugenda production omusajja bwe yandireese Lugogoma buno obumanyi bamugula wadobe batugulako kati ennaku zino kingi kasaavu bali batugulako emitwalo egi buli muntu yenayena neweyandibadde n'emiti enanga mugagga omuntu omugagga taba na nnaku agenda mu ddwaliro ayambala bulungi akola akaviiri akalungi akola kalipstick kwega buli muntu yenayena aba yeyagala nga boona abali e Bulaaya bwe bakola ki it is all about money naye olwaleero program nezijja za government operation wealth creation ntaddewo emyoga member wa parliament kifo kyokugenda okusomesa emyoga oba parish development model oba oli atabyagala nabaga neyeze program yange eyobagaggawaza yankoko ebya Museveni si byagala naye kino kyekikola ki naye bakuba bukubi bafuuka bawalaala omukulembeze abeera atya walaala ng'omukirasha ate nga bamulonda bamuwasire manya miliyoni 10 omwezi zagenda nayo package byalawe ensinga mu America biki omulamu kuba gw'omwanyi atalina wadde omuti ayagala kuzoogerako okusinga wa AK 10 nga talina agiteekako ensonga emu mu ddakiika emu kakati bwe bamala okutusala ne batulemesa okugaggawala maliriza ne bino nti gavumenti ya Uganda ne Museveni Mungu amusaasire singa badde musiramu mbadde nja kumugamba nti rahmatullah naye ekigambo ekyo sijja kyogera kubanga amala kukkiriza nti wadde Muhammad ne Muhammad mbaka bakatonda kati nja kumugamba bugambe nti amusaasire rahmatullah erikyabaddamuyiga abadde anaatera okubeera mu classes naye sijja kukimuwa yateekawo ono yaga twali plan tulina gye bayita development plan 3 eneetera okuggwa olira development plan 2 yaggwa wano twabadde number 1 n'aba health organization banyenyeza ne baga Uganda yayitiridde mu kulwanyisa ebirwadde binamuta yakola bulungi mu COVID yakoze bulungi mu Ebola omusajja n'ava mu America n'ajja n'agamba nti alhamdulillah n'atulombera n'edduwa kati bwe tuli omuntu primary health care program ezo tuzita PHC government eziwa malwaliro gano kitovu
Villa Maria ago get Twitter private but not for profit aga private naye katekaliwo ku magoba government tuwayo sente gende mulago gobo yagala kusula enjala lwala musujja obo yagala kutya ku mmere yemwe kuma ku mmere ngo olikuwa limiti government gaba ku chimisana ne chikiro una chimanyi wana ojemye fala ofisino jimbade muzanyirako emmere bengo oli musuzi wanjala lwala omusujja olime kufanjala wali ku street ogende bakuwa kitande mulago edwaliro si hotel chendiga zako kugamba tomuntu bwatuukira okugamba waliyo ba specialist kakubulire bajja battira yebbali nga babatwale mu lwaliro la ilaha illallah muhammad rasul omwana yafuna accident omwana muganda ne bamutwala bane mulago bamujjamu amazzi baagala okukizula nga yina n'ekizibu wano ku bawogwe so nagenda omukyalira nga liwali ayogera nga tuli kimanya oluvannyuma lwa ssaawa beziti kino ekintu atambula n'akadomola mazzi ganva mu kibu tinoyogerawo nti bano si bakukubekukubula ekiri awe mulago kati bano bafiiriza abantu babatidde nnyo eyo nga boolaba abaagambanga nti gano malogo si siriimu ne bagana okumira kwayeera ababbi abakamira bawuuka mulago nti balwadde abavudde ekitovu ne bagenda emulago ne bawona nga kati bawa bujulizi maliriza ne kano omanyi baita semujunganda Mungu bwe yamulabikira n'ava mu international hospital gye yali afulumiza $2 nga 1,200 n'agenda mulago yavaayo n'agamba nti astagafula Mungu asaasire kyekikwatagana ne mulago ya gavumenti ya Uganda omanyi muli mukola yesibu Sekabira tajja kunyiga ne mukyala wa Sekabira tanyiga mukyalo gye mugamba dempa kyakulabirako mukyala wa Sekabira mulungi azaala abaana abalungi naye tugamba nti alina empisa embi kati tuli mukwogera ku mukyala wa Sekabira nga bw'atalina mpisa oli mu kwagala to counter reason mu kwanukula kye twogedde n'atugamba nti mukazi oyo muleke tomwogerako omanyi abaana bazaala yazaala kiri ekyana ekirungi yazaala abaana abagezi yazaala okitegedde ekyo si kye twogerako twogera ku mpisa ze. We are not talking about professionals, we are not talking about abantu tebawonerayo, we are not talking about tewali mmere naye tugamba nti abantu bebaka kusebinja eddagala terimala obujja n'ebirala watali kibadde tuddamu kalimbira kakati kamalize olero njogera nga nkusimasi kubuuza Sekabira musajja watu alinga mayanja alinga mmotoka olira atambulira ku boda naye njagala okutegeeza omanyi batubatu kyevudde ngamba nti abantu basaala basomesebwe resource of sente omuntu z'abaalina siyinza gamba nti Sekabira amakage tagalabirira bulungi olwokuba tavuga V8 olwokuba mukyala we tamulinyisa ku nnyonyi mu business class n'agenda e Dubai okusinziira ku sente z'alina njagala tukkiriziganye nti Uganda erina sente zekola ki bw'oba oyagala zigende mu maaso byebyo bye nagambye nti nfuuka dikiteeta abantu bagaggawane tukoye obwavu kale katufune ku masimu radio buddu wangi naawe bali kuwuliriza abakulu abali mu studio nambala musizza weewaawo zekasamali ndirwemudde mu ggombolola y'ekyesiiga honorable minister gy'aleese enkulaakulana wadde nga si yafugayo zetwala omukisa guno okusiima honorable minister apulodedde ebyemizannyo akutte ku makubo eyalongoosa omwalo gw'ennamirembe era yensonga lwaki nkubye essimu eno era neeka President Museveni asitale mumeeri kubanga yalina enkulaakulana Ana baleese generator wano eri ku standby ready food nawe bali kuwuliriza yesebo akati nze mbadde mbuuza mukulu Sekabira olumaaluma okuli mu opposition mu bibiina by'obufudde gavumenti nze nabanga ebigenda okuwa amaanyi gavumenti eno okufuga mpaka birifa n'ekirala mbadde mbasaba opposition yonna baleme okunafuya zino mukozi bakwegatteko bwegatteko mukwago bakwegatteko kubanga naye abalala abeesebyukakyuka naye bavaamu ebintu by'okwawulalabula ekirala nga maliza ssebo badde nsaba honorable Sekabira agenda atuyambeko omukulubiri waffe eruba emubulenzi okutuuka ebbamunani kaliri mu mbeera mbi ate nga lutwala bakungu abalamba